wekulukunya kasolo kasimpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna babajjeko DNA tomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ng'onneesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriiti. Olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga ensi. Bino byo bizeemu simanyi wa gye bigenda kuggweera era nga yimaze okuyingiramu omuyimbi Geoffrey Lutaya wamma full figure yamusiiga obulwadde Bad Black muyina maaso awo ng'ate abitebya bubi nnyo era nga omwami Calvin Kayanja naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Bobi Wine, King Saha, Dr. Jose Chameleone kw'otadde ne Ssaabayimbi Mikono Ju Big Eye. Byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atandaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko ennamba ye y'essimu weerya wate wamma akulumbera edduwa togenda kuddamu okwejjusa. Munnange sigenda kulwisa onkutandise ne baby boy ono amaze akabanga ng'akola TikTok ng'akola video za TikTok naye ng'azikola akaaba akugamba ng'olabira ddala ng'emirembe tayina. Munange twamunoonyaako ne tumubuuza n'atugamba nti maama we yamuzaala n'omusota olwamala okumuzaala n'afa omusota ne bagulekawo naye ne taata we n'afa. Kyokka abantu bamusekerera olw'ekikula ky'abadde yakulamu kale emimwa gibadde giringa nga giriko obulemu bw'amaanyi nnyo naye twebaza Mukama nti munange waliwo abazirakisa abaamukwatako era nga kati wamma ebintu bigenda bukwako kati atandise n'okukola bu video ng'aseka naye omwana luli ng'atutiisa. Munange sigenda kulwisa nkuvuze buteerevu paka wa Bad Black. Waliwo olutalo olugenda maaso wakati wa Bad Black wamu ne full figure era nga Bad Black aleese ebyama ebyekusifu eri full figure. Munange y'omu ku baagala okusaanyaawo obufumbo bw'omuyimbi Irene Namatovu. Munange yayagala bbaawe ya Geoffrey Lutaya era teyakoma okwo n'amusiiga n'enziku byonna ebya simpoke abireese eby'emmotoka zaavuga byonna abireese. Bannange bino byo simanyi wa gye bigenda kuggwera naye ye full figure olutalo luno alwebalamye agambye ebyokukola ayina bingi nnyo. Omanyiira gwe kyakula ssajja jangu abuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo kasimpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna babajjeko DNA tomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ng'onneesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriiti. Olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe? Mazigwe kikyoyinza okuŋŋamba nze. Olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kikyogenda okugamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzina ani yakuvunaana nti bulaza wange. Awo nno wetutuuse munnange era nga olutalo lwa Bad Black ne full figure kati ate lumaze n'okuyingirwamu omuyimbi Geoffrey Lutaya. Bannange kino kirekawa Irene Namatovu omunnange Bad Black full figure ekyamulemesa Geoffrey Lutaya bwe yamusiiga enziku. Atejjukira Bad Black kimu bibiri agamba tonyumiza ebisajja ebyo byampisa bubiso okuwombe baali beerya empiki ndowooza munnange ne bitagenda bulungi ng'ate Bad Black we muwulidde nga byogera era nga ye full figure muyina maaso awo ng'agamba tagenda kuwa Bad Black amasannyalaze kyokka ate ye Bad Black awera enkolokoota agamba nti full figure amuvumidde ebbanga eriwera nga tamuddamu naye kati yasazeewo naye amubikulira akamwe era nga mweteefuteefu okuleeta bwino yenna akwata ku full figure nga waalimbalimba abantu. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba we ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi.
abagenzi munansonyiwa Obaga Kadoma gye yakusigira ekyo ekirwadde ku aya munansonyiwa oboogerako abagenzi Martin Yangume obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro mujjeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita era nkomawo ne wino w'omutembeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo wazimbulukuka wenna wenna olinga ente emaze okuzaala onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewemula tugenda kwewemula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo kati kwegamba nkukooye Mama Jona awo nno we tuli era nga ye yagambye mweteefuteefu olutalo notuno newe lulituuka 2-3 ye waali we kubanga kyetagisa kukola live buli lunaku buli kadde buli ssaawa agenda kikola nti kubanga Bad Black uno amazeeko emirembe amaze ebbanga ddene nnyo nga musojja kyokka ye Furufiga agamba talina budde mugenda kuddamu Bad Black kubanga ye yaggwako ate amunoonyaako masannyalaze Amna Bad Black sikuzaako lugalo onoonyaako masannyalaze kuba kati nzaliko filifezi nesigenda kuwa waddaga power bank ena wana nvuma ebigambo emiliyoni 4 sigenda kuddamu ekituufu nkikugambye tokyalina sympathy zonna Bad Black ye munanga alabika leero si wakufuna masannyalaze kubanga kwabadde agatapinga yeeremye agambye kebeere power bank tagenda kugimuwa mbu tagenda kumuddamu y'olutalo alulwane yeka avume ayogere byayagala naye ye tagenda kumuddamu mbu kubanga talina budde bw'abantu ate abaggwako bibadde ebigambo bya Furufiga ng'ate abyolekeza Bad Black kale bwe tweyongerayo ne Big Eye maaso wano nina Calvin Kayanja ng'ate amusekerera omunange yava gye bajjula mu kibiina kya NRM ate n'agenda gye batanaba na kulowooza mmere ya kufumba mu kibiina kya Nuupu mbwira kyova olabanga n'ekivulu kye kya Flopies kubanga endowooza yembu yakyana kitoba naye Calvin Kayanja bingi byayogedde ngenda kubanga ate imbi batuusaako maaso wano namwe wamma musobole ekyo kibuli ku buli muntu olaba atuuse n'ogenda emagere gy'amanya bulungi nti tekyava masannyalaze ekyo kiri mu ggwe galiyo gakando naawe Calvin ekyo kiri mu ggwe tubuuze BJ agenda kusala ddemu NRM kuba bagaba ne compensation nedda tasobola kikola hati eno waffe tugaba compensation bivula nti bwe bibasala tobawulira nga babasibira eggulu naye nga BJ teweteekamu bw'atyo omunanga ate Calvin Kayanja naye nga ye omwami Big Eye yagambye nti ekifo ky'erugogo ye takyakiyita kigogo wabula akiyita kago oba kago ng'abadde ategeeza ki sijja kulimba naye nga munange weebityo ero sizibaawo mimirimu ni naye ate atugwamu maanyi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo era ne Calvin Kayanja olwo omunange avuddemu omwasi era akangudde eddoboozi ng'ayogera ebigambo eby'ebisongovu awo omwami Bobi Wine wamu ne King Saha oluvannyuma lw'okugenda ate okulambula omulwadde Dr. Jose Chameleone kyokka ate ne bagenda ne kamera ate ne bagenda ne King Saha nga y'omu eyamuviiriddeko okulwala buno obulwadde kale omanyi King Saha yagenda n'amuvuma awo n'agamba singa n'okufa kafa kati munange ebigambo ebyo Dr. Jose Chameleone King Saha mumpuguma ki mulirya n'obutwa omusajja abadde nga mulamu nga mumuliisa kakanja yakwetayirirako najja ne ku kibiina kya Nuupu n'omumakadi n'oziwa be wali olowooza nti bantu bo ne weerabira abantu abaakutegeera ng'ensi tennakumanya Chameleone contribution gy'alina ku bulamu bwammwe mwenna be baagobye ku ddwaliro
ne mulyoka mudda musunga ne mudda ne mugeya bwe mba mwabadde mugenzeeyo mutima mulungi kiki ekiboogeza bye mwogera olwaleero mutuuke n'okutugamba nti kamiliyoni yeekwese mu ddwaliro yabba ssente za nkuba kyeyo miliyoni 600 saa gwe mwennyini watugambye omulwadde wa Lakizale ekitegeeza mwabadde mugenze kusunga na kunona bifaananyi kamiliyoni mwe naye yabalera naye Bobi Wine weerabira nnyo kamiliyoni ne weesiga bampuga n'abantu abalala okyali nabo kamiliyoni gwe yamu frustrating ne mumukubya akalulu okumufuula simoolo mu bantu olwaleero otegedde nti mulwadde lwotegedde nti kamiliyoni gyali musajja gwe vaamu empisa embi ate abantu bagenda kugenda nga bakwekokkola bwe batyo abantu nawe bagenda nga bakuboola bw'oba olowooza nti kaadi z'okuboola abantu ziriwo wekka naawe ekifaananyi bakikumye ku ddwaliro nze nga ngenze nendaba kamiliyoni nga ngenze nensobola okutuuka ku kamiliyoni bannanga abantu batandise okutegeera mulekerawo okwetega ebifaananyi n'okwagala okukibikkirira nti ndi mulwadde mujje nga temunjagala saha abadde avuma kamiliyoni ng'asinziira magere omusitudde okumutwala ewa kamiliyoni gwe mwennyini gwa esaha abadde alwana ntalo zo bantu bange twagala abantu abatwagala bw'oba tonjagala ki ekikuleeta mu ddwaliro mwabadde mututte eddogo kaabadde kazunze n'eddogo kati kaagala ebifaananyi nti mulabyeko omulabyeko omwagala obumpuguma oli balikubira ne bukukubira mu malwaliro onoonya ebifaananyi n'emirambo bw'awatali mulambo omusajja oyo abaddengawo wano nga temumuvuma bwe yajjewo okwetoloolako okumuwa kaadi tewajjukira na contribution gy'alina mu bulamu bwo teyakuleera teyakwambaza teyakumanya nga naffe tetunnakutegeera obutajjukira bwammwe obwo ne mutegeera nti oli yayisoza eddwaliro ne mulumba ebifaananyi wabadde owompuguma ki singa baabakubye abaana ba Lion Island ne babankubira embooko basooka babangalamiza ne babakoonera embooko mujja kujjukira abantu abababeereddewo saawa obanja ki kamiliyoni yakujja mu kyalo nga tetunnakutegeera Lion Island ye yakuleeta negwe omuntu n'otamuwaamu katiibwako olw'okuba mwerimbika mu struggle musobole okuyisaawo ebyammwe n'olema n'okujjukira abantu abaakuwola Bobi Wine gwe yandibadde kamiliyoni kaadi n'okumuliisa akakanja olw'ebyobufuzi Kingi Saagwe kamiliyoni gwe yajja mu kyalo nga tolina wadde empale n'empale gwe yasooka okwambala empya yagikugulira naawe ne weerijja mu kamiliyoni kye wakoze kyatuyambye ffenna n'okutuyigiriza nti abantu tujjukire nnyo abantu abatwagala ebyo ebya pulitensi kwekubya bifaananyi mutimbe baabikulemezza ate bw'ogezaako n'oddayo nga bw'empulira opanga bagenda kukubirayo n'embooko Bobi Wine mukikuba embooko n'ekisaha nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde olusi yeerabirayo alina Alzheimer's, memory loss olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekurizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias